kati abantu baffe tukyali mu byanseke enseke buli kyolaba bampadde mba nakikolerera kitegedde enseke ye muntu atandika obutandisi nga tamanyikiddwa n'atandikirawo kama abantu naye kati nze kitegedde sinabisa kati ndi mugundi kino nakali ne pipe ebinene sekya siweji ojagera ojogeza ebigabo esije Amos nga 13 omuntu asubire 13 December kibula ngambye abantu tojja nakatambala jangu ne tawulo because ngambye sizigera kubeerawo ne mokaza funeral service zijja kubeerawo asese n'okutuka okuteka mu funeral service ng'osooka omufuba muyisaako wa China Town okola shopping otegedde osese so nti egera kuba yanjawulo because gwe abadde amanyi comedian ng'obadde ono comedian yena nange obadde olina ekiti ky'obadde omulabiramu kati kwola agenda kuba ate mu kiti kirala agenda kugiramu ango ya tabu. Lwaki mwaka guno abantu bagamba Amooti abadde taluddewo nnyo? Buli kintu kirina obudde bwakyo. Around 25 years kikola amakulu. Jali teginnaba kuwera. Tojja kuba abantu tucelebrating 5 bamwe tuzaako tucelebrating 10. Kitegedde. Abantu basinga bagamba ebintu bya entertainment ebifuna naddala comedy gwe mulimu ki ekikukumya emyaka tukyagala kitukola tukyagala kyekisookera ddala kitukola tukyagala bw'oba ozzenga omulama okyagalamu ssente kiyinza okulemerera wabula singa ekintu kyokola nga okyagala zo ssente zisobola okukunoonya kikulu nnyo buli mulimu gwonna ne bwoba oyingidde gwa paani kusika paani bannyaanya ng'omulimu gwo tolina laavu yaagwo oba oli ku bibye wabula bw'osooka n'ofuna laavu yaagwo n'ofunda ennyaanya z'obulungi nga zinyirira bo bakasitoma bajja bokka. Emabegaka waliwo yavaayo n'ateeka ekivulu lunaku lwe lumu nga 13 bagamba bigambo ki? Tebibulamu ebyo omuntu okuba nga ategese mu ATM gye mutegekeddeko naye era still nti abantu baba n'omuntu waabwe baagala tosobola basalirawo baba n'omuntu waabwe gwe baagala. Mwafiiriddwa nga mu comedy industry abantu bagamba nti comedians abamu era nga omanyi ba artists sinjagamba ba comedians ba artists abamu bafa olw'ensonga nti bafunamu ka frustration ayinza okuba nga oluusi alina show gy'agenza okukola batamusasula n'avaayo buggo n'azanya ebintu bye ensi n'ebiraba n'ebimanya bulungi nnyo naye nga ate ye ng'omuntu alina ssente kati mukubaawo mu kiseera ekyo akamomenti akatandika okulowooza ebintu bingi mu kulowooza okweggyako ebirowoozo n'anywa omwenge ate mu kunywa omwenge ate oluusi n'alemererwa okulya obulungi kati akabanga ako kamala ng'anywa omwenge gutandika okukola ki okukyankalanya ekibumba bagenda omuleeta mu ddwaliro bamugaye nti bamuteekeyo ng'ekibumba kyaggwawo dda asigaza amawoowoolo nga n'amuwa tukasobola mutaasa kumala bbanga. Ebbanga ly'omaze ng'oli mu comedy emyaka 25 mukoze mutya okulaba nga mmwe naddala abantu ng'abali mu entertainment industry temubeerawo kusonderwa buli muntu wafuna ekizibu ebamusondera olowooza mugenda kusala magezi okulaba nga temubeerawo kukusondera? Tugenda tulina okusaba tusabe gavumenti ekintu kya copyright ekiteekako nnyo essira because tewali wano artist kabe muyimbi bonna nga mubalaba ba artist bonna mubalabye bonna ababaddewo bonna ababaddewo tewali n'omu alina ssente era baba alina akasente kafunye olaba nga akafunye makubo malala si gaabino ekitegedde olw'ensonga nti bakoze ebintu bayimba ennyimba bazanye comedy nongera okulaba nga omuntu comedy asobola omufuna kati negundi media bazita batya social media handles ezibeerako simanyi gundi YouTube ogenda okulaba nayo nga ensasula gyesasulamu bannayuganda olaba nga yakisiru okitegera nga si emu ate n'olaba nga bonolaba mu nsi ezikuze nti osobola okuteekayo akantu kamu n'ekirala nti ensi yaffe ennyini nga Uganda abantu bangi naye nga bali ku intaneti batono kimanyi ndoza gavumenti ebiri mu kukikola okulaba nga buli muntu gyali afuna intaneti ng'eri ku kasente akasaamusaamu kuba abantu bangi baagala okulaba ebintu ebyo ku intaneti oba oli badde tufunirako akasente mpolampola naye sawa zino abantu bali ku intaneti batono ate abasinga bali bweru nti buddata bwalayisimu bwe bakola kibolaba komenti nga bali bweru kitegedde ne wano abantu bamanyi kigenda mu maaso okuggyako okulaba TV stations
Mwali mukoze federation y'aba comedian kiche abawo yakomawo. Federation y'aba comedians. Federation y'aba comedians ekyalimu amatankane. Jeri nera ujja kunaenda sasa kijja kutuuka. Obwerufu bukoleki. Buberewo naye sawa zino ekyalimu amatankane. Ekyalimu amatankane. Kwanga moto mbalanguzo kikoze cyo kwangogera cyo kuzanya 2025. Nga comedy watali mu kunyo kuwemulanga tebagamba comedy alina kuzinajjuddemu bawumuzi. Music yatandika wambuuza nti oba nti nkwagala kati sawa zino enkudi nti generation ziba zikolaki kati sawa zino mujjagama bana abaliwo abaana bawemula kati ate mulinda ate abajja bagenda kuba batabbu nnyo abanajja bajja kuba batabbu nnyo musigale nga musambaga abana tekisoboka naye nga bo bakoze eki bazze neyanze ebale ddala. Amo waliwo muwalawo koko azanya comedy anaabawo oba azanya comedy ene ne challenge zenjawulo zaako abali bagamba anaabawo munazanya naye kwolwo ateeka okubaawo alina okubaawo kubanga naye alina ttiimu ye bayita ttiimu Cocomas Shine kati ettiimu Cocomas Shine eteeka okujja okisegedde erina okunjirawo omubiri kuba naye mbadde njiyirawo omubiri ate n'ekirala nti abantu basongera okumanya bwino akwata ku mwana oyo Koko. Wabambuza wa myaka emeka simanyi kibe byonna twala tugende yazanya ko Saidi bati yazanya ko Saidi Mira byonna mugenda bbira bakola olulako. Bwanga moto omwana ye muntu bugamba amazima omwana myaka emeka andi kati bonna ayogera emyaka omuntu agamba kye kibadde kintu ala muso kumanya myaka gya mwana oyo sikyazze segedde baleke abantu bajje bategeere emyaka kola olulako. Abantu amu bagamba mbuno abantu bazibu nnyo nti mama naawe emyaka gyakawuka tugitegedde nze sikyagenze kati mbadde njagala baleke bajja abantu abo bategeere emyaka gya Cocomas Shine. Abantu amu bagamba enkwatagana gy'okwataganamu n'omwana nga yanjawulo nnyo era kyakuyiga eri abazadde abalala balimu bakitandise kubanga okola ekintu oinspiringa abantu abalala okitegedde wali abazadde abamu nga badde balowooza nnyo ku bitiibwa okusinga laabu ku baana baabwe byebino byosanga musali maga tata tamwe babajja mudduke mwingire mu kisenge kitamwe babajja yentebe temugituulamu ya kitammwe okitegedde temugira oti ezengoye temuzoza engoye mugenda zoza engoye za kitamwe mufungije muzozise omu muzamu muzozise sabuni waki wenankani okitegedde sebe bena bigina ku abazadde bangi babeere n'emikwalo eri abaana baabwe tebakanganye baana ebitiibwa byo byekola byokka kyeko yakimanyi nti omwana gw'omuzaala leka ate kukanganya okuteekawo nnyo mbeera yakitujjukulaga nti yowakakaza nti taata oba maama nyina kubanga ndi muntu wa ttabbu nnyo abaana njagala banti ennyo ati basukkewo okitegedde naye mube ne laavu kubanga bazadde bangi bagadde okwagala omulaavu y'abaana baabwe bakaddiye bw'owulya ng'alaajana ku bitaana abaana temunambyeno mbonaabona ntandise okuddukana temunnambula naye ng'abaana okuza obakanga ne bakutya ddala ne mu kitanda ne ku kitanda ne batajjaayo. Kugamba ng'ofiiringa free ng'oli naye ng'ozanya skits zammwe oli free naye wattabbu nnyo ati gambe mwenna mugenda obbiraba nkusobola magenda ne Saidi Mira yalimu naye kuolwo Koko yalimu Owaayi kano kasitayiro ke bayita batya kuba tukola byoludde nako omusazi w'enviiri akyali mulamu nnyo ddala butereevu nekola omuleeta akusala enviiri tumulabeko asala enviiri tazisala azituninga ada singa zaali zakusala singa buli omu azisala naye zino azituninga naye yazituninga muzabbeeyi layini bbiri nkigamba abantu layini bbiri singa buli omu yazigira naye layini bbiri ziwerera omwana Kampala Parents nga tekuli sportswear nze nkubuulidde